Palaso teyafunye bantu. Yes. Ogaye family ya bakamiliyoni abantu bajeko. Ate bampulira. Palaso tayinza kufuula kabaka. Kabadde baganti kabaka ajja. Kabaka. Mukitegeere. I'm the custodian of the kabaka. Tayinza kudira kabaka afaanana bwati. Namulangira ekirango. Palaso toli kiddamu. Ennyumba y'amayanja yeetaaga public relations. Mujoza abantu. Mubanidde ku mitwe mbanyaddeko. Bantu babakyawa. Abantu bakyawa ennyumba y'amayanja. Kati kamiliyoni kino. Make a comeback. Bakole comeback. Get your public relations company. Ati abantu babadde baganti bakubanya abantu kwa ne Palaso ono omuyimbi ali enskin ya mala mmoko. Ne kamiliyoni naye yatta omuntu. Kamiliyoni ne kavulaka. Ne kakubisha abantu kagenze mu dipene nyina wako. Learn it from today. The Mayanja family is suffering from a public relations image. Image yabwe People don't believe in you. Tebachi abakiririzamu. You have taken people for granted for many years. Buli muntu yeno jabba kuba. Kujja kwanga kamiliyoni yapude ne yetone nikawama kati nikawama. Tubaonga nawe ataka ndikava wasali. Nikakubya abantu emiggo nikagulawo gondi office emengo nikakuba abantu emiggo. Kati empisa zaabwe zibaleetedde ebizibu b'amayanja. Has lost. Omanyi mukamba buli abayimbi abo temubamanyi. Waliwo abayimbi babayitanga ba Beatles. Bakola ekintu eki kimu. Baga nti we are more popular than God. Bagwa. Ba Beatles. Bagwa. Family y'amayanja ensi yagitamwa. Family y'amayanja erina okufuna public relations manager agirivamping. Noti yakabaka n'omufuula embwayo. Tekabaka yakunaawuzinga. Bagenda kujja mu kivu. Kasajja gwe bakubidde kituufu. Bakubye bakabaka. Bakubye kabaka. Kati Palaso ne kamiliyoni bakole batya gwenga public gwenga manyi public relations okudda mu bantu. A sack of omo cannot return chako this original state ngenzi. Nze lero ngobadde mukambwe nnyo bwe tutyo bwe tubadde tetujja kusookawo wano mweraba.